Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Omulabi waffe omulungi tukusaba otusonyiwe olw'okuba nti tuvuddeyo naye siffe abadde bakyetaaze ntuveeyo naye mumanyi show ebadde etuuse ebadde okutta omuliro niyo nali badde nze nga nze nali badde njijjayo naye era batugjeeyo naye tukomyewo mwebale nnyo mwebale ddala mmwe mwenna oba gwe wenna akyatwekuumiddeko Omulangira abadde akyageza akyattaanya ensonga naye bagamba tokulekera nawe tomulekera ennyanja ekutta omira nawo kwekutujjayo kuko ne bagamba katubajjeyo nga basazeewo obutatulekera naye era tukomyewo tuwambaze era nga mutukkize tujja kwogera bingi Omulangira tumuddize omusoga kayita akadookooli oba akamansukira atandike okunyonyola ensonga eretudde naye mukwasi Farida atuleta omumbe kuba nange era mbadde sikyajjukira twakomye oba twakomyewa ndowooza mbadde nabuze mumbejja tubadde kwoli kabaka w'emisamba naye nze ndowooza tumukomyawo engeri y'obudde gye butambudde Farida obadde oleese ensonga ey'abambejja story ya fuluma twakomyewa kabaka w'emisamba naye kabaka w'emisamba mbadde nsaba tumukomyawo nedde byawedde kati kati ano direte ensonga ate sinabyogerako temuntwala bulungi nakomye okwogera ku mukwano gwange kankaka ate kabaka w'emisamba anti waliwo yakyazangaani yamutambuzanga aliga kabaka w'emisamba naye wekiba nga toluwa nga baalubbye nga kabaka w'emisamba atalo teri yadde omusambo ogumubuulidde awo tuba tubuusabuusa mu nkola gye bakolamu ebintu byabwe. Waliwo amawulire agafuluma ennaku z'omwezi nga 18 n'ennaku z'omwezi nga 28 omwezi gwa January omwaka 1999. Gano amawulire aganga 18 abambejja baali babuusabuusa obanga beegaanye obuzaale bwa Mutebi oba kabaka wa Buganda Mutebi. Wayitawo ndowooza ennaku nga 10 ate amawulire amayana gafuluma nagalaga nti mutabani wa Daudi Ochieng yali asimbye Nakakongo ng'alumye kwebaza eriibwa ng'agamba nti tewali kukebera ndaga butonde okakasa oba kabaka Mutebi yali mwana oba yali omu ku bo oba wa famire yaabwe. Bwenabadde omanyi bagamba internet teyerabira era internet ebiseera ebisinga ekuuma history. Bwenalabye eggulire lino njagala Mulangira atuwulire ensonga zino abambejja bakoma because obanga abambejja baganye Mutebi oba kabaka Mutebi okubanga bagamba si omu ku bo bw'oli Mulangira kitegeeza ekintu kimumaze ebbanga nga Mutebi mumulwana because abasinga bagamba bakirabanga kulwana maze ebbanga nga mulwana Mutebi bwe bukyayo okuva obukibanga kuva 2019 Tereza Olemiru babulamu nze bukyangambaawo sirwanisanga ku Mutebi Ronald nange ngambye nti abasinga bwe bagamba anti abagamba yendowooza yaabwe era yentegeera yaabwe togenda kukola ki gibajjako nze bukyangambaawo simulwanyisanga kera simulwana nga omukyogera mulimi lwammwe kati bano be batulwanya batusazeeyo leero njogera ebyo ate mu 19 saabirimu nze ennaku z'omwezi
zaali 12 omwezi ogw'omunaana mu 2012 nga kye natandika okwogera ku nsonga zino mu 2013 nga amaze ddala ofunye ddala obukakafu ate nga sibujje mu balya mmere sibujje mu biwandiiko byammwe. Bwe nategeera muntu ki gwe tulina emmengo nkitegeere naku z'omwezi 12 ogw'omunaana 2012 ntandika okwogera ku nsonga zino 2013. Kati ebya 99 bw'amanga ebiwandiiko mubirina mubitereyo abantu babyesomere nga tebivudde mu ffe kuba ebiwandiiko bya intaneti mamu bikakasa kyobola banga olupapula luno olwasoose tali lwabalangira n'abambejja nalufunye naye ntunudde kuba luteruliko kubuusabuusa engeri gye lwawandiki sigamba nti muntu yakedde nkya n'akigeta nga bannaffe abageta ebifaananyi byabwe n'ebitambi ebitaliiyo nabiteeke ku mativi naye waliwo be nalusindikidde naye tebannanziramu nabo bambuulire omuntu gwe basugumbiza naye yaani banaafuna ku nsonyi ate era be nalusindikidde mwenna abatulaba mubamanyi ne bwembuwa ne bwe siboogera be tuli nabo ku mikutu abawuza empologoma yakozebwa eti empologoma nakabasindikidde saayongeddeko kigambo naki kubanga nze kyemmanyi nkola ki nkimanyi ate nesobola nga bagasobola kuwakanya biwandiiko ebyo kubanga nze nga nkibagamba nti mwe mulowooza mu mwaka gwa 1953 tebaregistalinga nga baana mulago oba tebabawandiisanga kati nze nina byemmanyi bye batamanyi soogera bye sikola ki naye nze obusungu bwe nnina omuntu ne bw'obanga obadde otudde mu bintu nga si gwe oyina obbituulamu toyonoona funa ku nsonyi ate osobola biwakanya nga omwami omu yali ku tv ya mukulwani ebigambo ebyo bimala gwe lwaki ogamba nti empologoma lwaki ogamba simanyi magulu nyondo simanyi maaso moogi bina bina nobimuyita naye nga n'omulongo amufuula empologoma baamuwaayo omulongo yali badde amufuula okuba nti avunaamibwa ensi yona baamuwaayo ensonga zonna baakola ki olutembe ne luddayo wa essese ampuliriza bulungi kakati gwe emyaka gyo olw'okuba onoonya following olw'okuba simanyi waliwo akakutu kali awo obukutu bungi obunoonya following tomanyi mwami kimaalira kojja wange w'emmamba yali yakubuulidde nagamba twate n'okutwala ono ate tugamba omusajja mbaleka tuleese ono kitugamba nti ono agira akuuma paka omutuufu lwalikola ki nange kyembabuuza mwalekawo ono agira akuuma nga mukwatibwa n'ensonyi okuddayo ewa Waso mugamba nti omuntu gwe Twakoowa muki ng'ajja bigobera ddala naye nga birabidde nti Waso ali akola ki akimanyi Waso akimanyi mwagendeze nnyo ebigambo byo omukulu byakozesa amuyina wano amumanyi n'okusinga mmwe kubanga nze mbagamba nalabye n'akatambi nga bajja kesi bagi nze sijja kugamba nti nga bajja kabaka Omulangira Muteesa Munyonyi nga basitula kesi ng'era ono waali nembabuuza nkiddamu Abaganda n'abatulaba tulabye ebifaananyi bingi tulabye obutambi bungi mu 1971 nga Ronald Mwenda Mutebi alina Amini yali pulezidenti wa Uganda ebiseera ebyo ng'obuyinza bwonna abulina era baamuyimbira ennyimba baamwebaza nnyo okuzza omubiri gw'Omulangira Muteesa lwaki teyatuuzaako muntu ono kubanga Omulangira Daudi Chwa baleeta wa mwaka gumu naye omuntu nadda munaasiriwaza abantu anti yakulira eri tabimanyi ebyekisiru ali bakabaka ne wabye emyaka emeka
ne betwogereramu ebintu bino abatulaba bonna. Omwana ku myaka 5 asobola okugamba taata we nti jjajja yandoosezza gye twamuzika amazzi gakola ki gamuyitamu. ne gwe n'oŋŋamba nti omuntu anti ebyo tabimanyi yakulira bweru yalimu ono tabaye bali bamwamba ne bakola ki niyawulawo n'omuzimu gwonna. Ekintu kino kirina amakulu baleke kubuubuka nga balabe pulogulaamu zaffe si zababujwanga bagende mu byanikati yaabwe kalakati ebyekisiru. Nze njogedde anyiiga ng'etteka buleeta ntwale muki mu kooti ebyekisiru tukutegeezeza lwaki aminiti yakola ki teyamutuuza. Ono akugambye twakola ebyo eddiini byekola ki kanize kubagamba nti ono omuntu si kabaka ennono yonna yonna emufuula ekyo kyemumuyita teyakolebwa n'abaliwo nga babikola ne bavaayo n'oli avudde yagambye nti tetwabikola naye twatya n'okuddayo omusajja omuga nti omuntu si yeye netusalawo akuuma empaka omutufu lwalikola ki mutebenyi wange n'amubuuza nammwe nga mumanyidde dda nti ebintu ebyo temwabikola ne mutuula ne mubeera contended nga mutudde n'agamba twandikoze eki kati gwe ataaliyo ogwodde olw'okuba onoonya following empologoma gundi kitegeeza gwe ebigendera ebyo birala. Nze sikola pulogulaamu za following oba baliko 10 ndigenda n'abo abategeera ate gye togenda kukola enkikeera nca gonjagazise gwe kyokola ki sigenda keera kyanze beere ku mukutu njogere mwagala kuwulira si yenze ekyete sikola ki kubanga nze sekiriranya si yanga yadde 10 ky'omuntu ena nti osimanyi Ntebe simanyi Mmengo tebalina nedda njogera kyenkola ki kati mu 19 kituufu entalo zaali z'amaanyi teriyo Muganda ataziwulira n'abasinga kati abagenzi bategeera ensonga zino nga tuvudde ne twogera ba Mwami Kimane boogera ensonga ezo abavuddeyo nga bazoogera olwo agambye ne mu 19 amaso waliwo olutalo ng'era beemulugunya ensonga ezo mu 19 bazeemulugunyizaako abalangira n'abambejja okwo gugambye bambejja ne bavayo ne bagamba nti banemumanyi bwe kibasinga muwakanya bye tubagamba tukole ki DNA oli mukulu we nawandiika ebbalo temukola ki temukkiriza n'alagana family yonna tebakkiriza okukola ki kati ebbaluwa si ya the alternative ebbaluwa si yange wabula omanyi obulimba bwe bukola ki amazima gajja ki ate ekibaddamu leero nga nkibagamba mu abatulaba n'abanala pulogulaamu yaffe eno ku YouTube nze zenga nkiddiŋŋana nti embwa lwefa nammwe abamanyi amazima ku musajja ono oba ku bantu bano munkotinge bulungi naye nga mwekkiranya nga munoonya fulu nga mukyabayita ekyo kyemubayita mujja kuswala ote olugenda kuba lukawana tebali babalamu bagenda kiraba mugekola bakayanira omuntu nze gwe simanyi omuntu oyo guba naakayanira kwa bino sinze nkoze eki sinze mbijjeeyo producer tuyambe otekeka ekiwandiiko ekyo abantu bakyesomere era twabaana atuvuma nga yakyesomedde omwaka gwego alternative yakola ki tetwaliwo nali musinya wa 99 producer nsonyiwa okubuuza okitaddeyo 99 nali musinya waliwo ekiwandiiko ekyakolebwa bambejja kyonna era mukutu gwenyini nokukiteeka naye nammwe abakyekiriranya abalina emikutu egy'enjawulo muganda wange ekiggala Kimbugwe Pawulo naawe pulogulaamu zonkuwulira omusajja oyo kyamuyita kabaka ensi mugenda ate nga amazima bagamanyi Kimbugwe Pawulo amazima ogamanyi nkulumiriza naye nsaba nnyo mukwano gwange Lumbuye Fred ASP Pastor Simwe naawe muganda wange Kiggala Kimbugwe Pawulo mukomeewo tudde ku mulama gw'okwenunula oba mufunye abantu 10 oba bali 2 tujjewo ensonga ez'okwerowoozaako okwenunula kwe tuliko tukujjemu okunoonya ssente tunoonya bugagga mukomeewo mukole pulogulaamu nga mukubiriza abantu tudde ku nsonga yaki Pastor Simu omuntu yenatayagala kuwulira mbu oyogedde ku nnono oyogedde mulimu n'ekiwandiiko kye nalaba nga bamugamba gwe oba otandise okoowola abantu abali Batalya Nakibinge telugenda kuddamu kuwuliza kale bali mu diaspora zaabwe ezo ng'oli bwe yaga nti bagenda saba Katonda waabwe naye bamusabidde emyaka emeka mingi kiki ekyakyuseewo ekikyuseeko temukola Katonda wa Isirayiri byayagala
naye ffe tukole ebyo byayagala twogere ebyagala twogereko Katonda bw'omusaba alwawo okuddamu naye amala n'addamu. wategeeragana naye yakubula emyaka emikaji agenda okutwala okubaddamu gwe kyogaa nti bano baba abatta tebasoma bayibuli mutugamba mulimu tegeeri gamba tokola kitotanga bo tebalimanyi tebalisoma. Kale ndowooza ensonga eyo ekirungi nti tujja genda wala mu nsonga ezo ekiwandiiko mukirabye naye ndowooza mulabye kati tulabe nammwe abalaba pulogulaamu za obukutu bungi ku YouTube mulimu ng'oliwo akakutu ke nabagambye ke nabikudde jjo nga ataddeko 3 hours kumbe mukwano gwange lumbu yayogera nze emyaka ng'esatu egiyise kati obwo obukutu mmwe buli obwo banoonya following ate n'ababalaba abakyayogera ebyo ndoza babe basirwa babiraba oli bwabireeta mu mugane tugundi tujjeko kasasirowo ensonga eriwo yakwenunula kyembagamba nti pasita simu byayogera lumbuye Fred wa Paulo Kigali mwe mujjamu ki era nammwe ababyogera muli tugamba ebyo mpaka ddi tukoyo okwogera nga kumbeera kirungi ne mutulabula ate netukawo nammwe ne mugamba nti saabagamba temukirabye yes tukirabye watugamba naye gwe ensonga y'okwejja mu bunya nene embeera yo ganti gundi bagenda mutta ne bamutta bano babasibye bano babajjemu erikoma ddi tutunuulira emikutu yammwe mpaka 2026 era bajje batti nabagambye Kennedy yagenda atya bakulembeze Kennedy ndowooza zana basana munana ndekikanga bideze emisana era omuntu yali ki sigo bavunaano bamukwata tebamukwata naye kyogamba nti ekipulaninga yekka n'obuyaye gujja veeyo bagambye kati batanesibeeyogeza nnyo emundu nyingi eziri mu bantu bagambe ffe tetumumanyi bakikwate bakitekereze era bakifulumye ekiro naye nga obulamu bwa mukwano gwaffe bugenze yes naye nga obulamu bwa munnaffe bukoze eki kubanga tagenda kubeera na bukuumi nga bwe yayina omuntu yina yarabanga pulogulaamu zaffe mu kampeyini omuntu yaraba amasasi agayita eno neeno teyali yekka bameka abafudde ndabona omwana w'amawulire ekyasa ekyamukwata kubanga bino byonna nga tebinnabakuba okuba emmotoka amasasi bino byonna nga tebinnabakuba byokuba oli omwana ani ono munnamawulire kati ayambala gundi ffe nga twayogera dda ku mativi gaffe twamala ntibagamba tali yekka nga tugamba mulwanyisa gumulwanyisa muntu bwemumulabira si wakolaki byayitamu byonna mwabiraba etutumulu nali yayina bamunaziza ebigere bamusasudde enjala abantu okutambuza ebigere mayiro nga 6 ne basula no ku hoteli nga bakuma ekye nabaga nti eyo mwabajjukira embeera eyo n'omulangira kabaka mbakabaka Yesu kikyayawukanira n'omugamba nti togenda sese nga tokoze emikolo wanaagenda kuyola baba bwe nakuba essimu anyaga muga nti olutuuka ebugoma bwe pa kola kino eyakwata essimu yanga president ali busy tujja kuddira nezeramu ne mugambi yakwata essimu ne mugagamba president nze nkubye Nakibinge namuga nti olutuuka ebugoma bwe pa eri tebalinyirirayo zaali mwanyinya kweyanjulira baani ate ng'era Kalangala ye yatuyiwa nja kubyogera nakati tubonabona lwa Kalangala tubonabona lwa ssaawa ezaaweera 3 ziyamala mu helikopita nga atudde ngeri ku kisaawe ekibanga nakati kyekitubonyabonya era kyekyatubbika agamalala ago president ali busy agamalala mugejje bemba mumwajja nga mumwagala fame ba honorable mukyala honorable baani mutubuulire temwali ku mulamwa gwaki mumbere ku femu zammwe ffe twekubagize ffeka naye nsabye abalina obusobozi obukunga tuve mu kunoonya ssente mu following tuddeyo ku nsonga gye mwalaga abantu nga tutandika ensonga zino wano wekyafiira wano webaatubbikira wano Kalangala yatubbika nnyo bamala essaawa 3 nga bali mu nnyonyi nze simanyi obudde bwe yamala ekibanga simanyi naye nze nkugambye mumbejja ensonga zino mumuntu nkuula sikolangako ku mulamwa ekyatubbika ki Kalangala namalala gaabo bakabuye Boston president ali busy kuki tubeere busy mpaka 2026 nga naye nga abattibwa abawambibwa nakati mukulu mukosi buli muntu yenna atulaba kati eyalabye akatambi nga bavuka bali ku njegere mubende wano
alaba abantu nga bakaaba nga muntu gamba bunonya following muri kufeemu honorable gundi mukyala honorable gundi yaze gundi yachadde n'abakulu b'ebika bazungireyo mbo bagenda kuzunga nenge takale ebika likolaki abenvubu sima bamuyimiriza mukulu golo bisebo muyimiriza bakuba amayinja ga mukyala mukulu nampewo njakiddamu emirundi egi sijja kweddamu kyogerako ekyatubbika kyali kibanga okalangala yatubbika nnyo nekankomaawo kale ensonga tetujja kujongerezaako naye waliwo ensonga wiiki eno eyabaddewo famire ya mukwano gwo Jakana Sulaimani Nadduli oba famire ya Haji Abdu Nadduli yazzeemu ate neerumbibwa mu kiro ekyakesa Monday ndowooza ekyakesa Monday oba ekyakesa Tuesday embaserabidde kale abantu abali mu 10 ne bawambibwa abantu abasobola okuteeberezebwa nti baali basirikale oluvannyuma ennyo era amagye ne gakkiriza nti kituufu abantu bano bafa balina naye enkola gye babakwatamu teyali mu mateeka abamu kiteeberezebwa nti bayita waggulu ku mabaati abamu ne bamenya enzigi mbo wasaaliyo naye embeera eno abantu n'okutuusa olwaleero mbaba balinkinga ku mmundu ezalumbibwa era nezibbibwa ku poliisi kwoteka n'okutta abasirikale era kati n'omusirikale yabadde akyali mu ddwaliro naye yafudde kati baweza abasirikale 3 producer tuyanziza nnyo mu bufunzi tubadde Jakana yali mukwano gwo mukwano gwo nze nakadakyali mukwano gwange kwawe mafunya akakisa nakakafunako omulundi gumu twayogeramu nze akyalina mukwano gwange twayogeramu gwe kitwale bwoti ng'amaze okufa nakyali muddira asobola okugamba nti nze tebagabana byange nkyaliwo era ennaku bwe ziggwako 3 atwalibwa mu nsi y'emyoyo naffe tuba tusumagiddemu ne tusinkanayo naye ekindeseza ensonga eno mabegako wali eri abapya abakatwegattako twaleeta eddoboozi ly'omukulu Haji Nadduli nga yejjusa okuwegatta ku bayeekera ab'omu-8 abali bakulemberwa Ssaabayeekera mu biseera ebyo nga kati yakulembera eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni kanafu kati Bwahawulwa nga agamba nti yejjusa lwaki yeegatta kuba abonyeebonye nnyo olw'abantu abo naye kana katambi tusazeewo yali interview ye NTV naye mbadde nkusaba n'abalabi baffe bakkirize producer asooka tuwe eddoboozi eno then tukomewo otubuulire kyetaagisa kyekirina okukolebwa eddoboozi eryo mukulu mukoze oliddamu buzzi eri abapya abatwegasseeko nga tebalaba programu z'emyaka 2 emabega yenswaki olaba n'obubaka bw'ozoowange olabula abantu nti bwoba olwali Kyagulanyi omupya yejjusiza mwaka ki ndowooza giri emyaka nga 6 emabega 5 tegiwera 5 nga yejjusa akatambyako yakakakola mukulu mukozi tukkiriza omuyimbi Florence Namirimu oba Namirimu Florence yabagamba akaliba akendo kalabwako wa mu nnimiro kigambo ekyo kirina ki amakulu mangi akaliba akendo kalabwako wa mu nnimiro nsaba n'obuwombeefu management of the alternative nawe mukulu mukozi mbadde nkusaba ekintu kimu eddoboozi etuliika kuba terigenda tuyamba lwaki nkugamba ekintu kino okujjako omuntu ng'avuddeyo n'atunnyonnyola emitwalo 826 egy'Abaganda gyafiira ki okusinziira ku lipooti yaabwe bagamba emitwalo gyali 800 nene bw'ogenda ku Google zammwe obote oba ne titookero lutwa baali balina amagye emitwalo 214 neŋŋamba nti tukkirize ffenna boogera ku nsonga zino nti amagye g'obote gwe n'emitwalo 214 gaafa tewasigalawo amagye naki kitegeeza ku mitwalo 85 gye boogerako bw'ojjako emitwalo 214 tusigaza emitwalo 826 baali baki Baganda
baali baki Uganda no n'agamba nti agenda kulashinga Abaganda nga bwe yakola ki yekikola mu lwasooka kati twetaaga eddoboozi lya musajja sigenda kudisikasinga mutata wa mukwano gwange naye bannaffe bakitunuulira twetaaga ebigambo bye kati mu kiseera kino asobola okugamba nti yejjusa nga baafuluma ensiko ng'akali baakendo bakalabyeko eri bayinza otuze ne batuwa olugero Abaganda baafanga batyabo batimba ebbula balwana naye bazibe batuwa olugero ono waba yalina amagye emitwalo 24,000 bonna ne babatta 82 Abaganda bo baafiira ki kwana nyini yayogedde ejjuzi ali ku BBS n'agamba Museveni tayagalanga ku ki ku Buganda mu ndagaano tazimanyi mukulu mukozi Abaganda tugamba nti okalya dda kadda obunyojira mu katiko naye okusanga Magombe n'abo abazze nga muyimirira ku mikutu gya TV ne mutuleekaanira ne mutwasamira mbu mwalwana mbakakasa musabe nnyo mufe ne gumwalwana naye kubanga ekitubonyabonya kyonna kiyimiridde ku muntu ki ogwo omutwe gumu bwe guti ne guvaawo ne bana abaleekaana waliwo gwe bakubira eryani Majambere banaddamu tuleekaanira tebasobola kuddamu tuleekaanira ne bana abawoza babavunaana kubba sente zaga twalwana tebasobola kuddamu kukola ki ekitubonyabonya omutwe guli guki baddeyo muzeeyi Nadduli kitange nkulamusizzaako nnyo nga tonagamba nti wejjusa nga tonagamba nti Museveni tayagalanga ku Buganda wakakitegeera musooke mutuzzeeyo mutubuulire emitwalo gy'Abaganda 82 baafiira ki era abantu abo baafa batya abatali b'amagye ate ripooti yayo entolo 84 ripooti yaabwe ffe tusinzira niyo osanga baasukkanamu kutusobola kuŋŋamba nti olwali bagita tugita region nga bakiyita mu Buganda region yokka bweti lwafiiramu abantu emitwalo 95 nga Ssematalo yalimu ensi kumpi 18 yafiiramu emitwalo 45 ne bano batta 85 mu ka region ka Buganda yejjusa abaafa baali baki to lwali Mwankole lwali Tororo lwali Bushenyi lwali Bunyoro lwali Busoga lwali Ludda Buganda baafa Abaganda emitwalo emeka 8 abaalwana bisibe bawulira kino nkibaddamu nammwe musabe mugende naye gumwalana naye mujja kutubuulira oba nange ngenze nfudde abalibawo kino nkibagamba Lumbuye Fred mukwano gwange ASP Pastor Simwe nawe kwa mwesize mulimu munange si kyangoma bwe mwegendereza obutwa mu bubuuka nefe kubagalira kuzunga ogende mu nsozi zeri odde muzeeri nenganze ndi mugumi katonda wa Isiraeli takola ki teyeba katabunguuta newe ndibanga nange siriiwo muvunaananga abantu abo batubuulire be batunyaze twalwana be bakozesa emmundu ku ttaka twalwana ekintu bakikole kumala emyaka 10 baleese ensumba byuma zaabwe nazo zituyigganya mulimu n'abakutte emmundu buli omu ayina emmundu bagamba gavumenti yabawaaki ettaka ensozi n'ensozi esaza Buweekula Bugangayizi mube yonna bakoze eki mpaka Kibuga wawulidde ndoza amaanyi agagoba abantu ku ttaka kati mbadde nsaba tatubuulira taleke tugamba nti yejjusa Museveni tayagala kuki tayagalanga ku Buganda kyali kigambo ki ate Buganda n'agiwa Kabaka namwe ne mugamba nti munywanyi wa Buganda olimbo oluteekako ne baluwulira mwatuzanya firimu bantu mwe nze nina obulumi ku mukwano gwange naye nze kyendowooza mukwano gwange nze ku lwange dasika nga 5 ssaawa mukuwaya talina bunyivu bwonna ku muntu yenna naye yagamba nti genda maaso somesa ki abantu yakwasa ina mukisa gumugamba nti munena kugamba ne bwe tunasomesa abantu tebawulira abantu kyokwenunula tebakiriiko struggle zaabwe zikoma mu bigambo na kufuna bitiibwa nitugenda kukomekera ngo obutambi bwaffe amaloboozi gaffe galiko kagambo rest in peace tugenda okukomekera kati mukulu Nadduli producer tusabye netondedde management of the alternative abaleyo baffe bajja kutukomentingiraawo tetukyabyetaaga
Ninga kibijo kya mukwano gwange. Facebook mbadde sagala kuwa nnyo mukulu Fiction kuba ndaba ate bw'oba tukkiriziganya nabigenda mu maaso obanga Mulangira tomukkiriza eyogera bambi ogivaako n'ogenda ku ezo ezogera by'oyagala naye mukulu Sebata tetwagadde nnyo tutudde tukuwe nnyo attention ye Sebata so twagadde nnyo kampiteko mu comments katono nnyo mukulu Ntambazi Gulude n'agamba banange nze mbuuza Kyagulanyi omutima ogununula Uganda akyagwina oba yafuuka muvandimwe kubanga omuntu gwe bannyonnyola ennono nga te musajja Muganda naye nga tava gyali kati nze mbuusabuusa okubanga akyali ku mulamwa. Abantu bafuna fame bakyayagala ki? Bwabaga nti tukubola okuŋŋaana tusoleze ssente bazimumme. Mbalamusizaako mukyala Esther Sala Katende. Mbalamusizaako nnyo mbasaba mutukubire kayimba ka kisakye akagamba nti tuli bagamba ky'abaana. Eno program nga tetusaba nnyimba yadde okuzikuwa. Bonedda mukulu mukosi bw'anaaba ensonga y'entuufu. Bw'anaaba akakozeeko okunoonyereza nga tekayina copyright program ja Princess Kabawe tuli bagamba ki? Kuba naffe abakyasobola okwogera katoyane simu ye Sebataani ate ne babeerako n'oyo omutatwanuza mmwanyi zaffe bangi gye bali bati abalina Enkerebwe y'ekibogwe. Ate omuntu otunyanga komenti n'ogatula abaana bazadde onaye wabeeredde omusiri watula abaana bakoze eki gwaffe tetukompitinga na muntu yenna gwe tujja tetunoonya following. Nze kati nga sinoonya following kuba nga mbaddewo ate bino saakabyogera lwaki bwe balwana muleke benjogerako balina abaana baabwe baveeyo banvunaane kukyuka gwe njogerako tabiwulira kati program tebagijjeeyo babiraba kwebali nze abantu bonna bonna balumbye mu mbiri nga bakuba emiggo babalanga kukolagana nanga abaanika nze mbiri nze nga nze bagamba no balumba abantu ne babakuba. Mukulu Smith agamba Mulangira Nakibinge munnange nafunye obubaka ng'omuntu angamba nti no mudde waka oba si kyo mujja kufa mpozi n'ekirala ekiro ekikeeseza olwaleero ndoose nga wali abantu babadde babiri nga bakutte esigiri naye nga eyakannyo nga te bakyayongerako amanda kati kyenavudde mbagamba nti kino kye bayita ekyoto okuteta mukwano nsaba nasanyuka nga nziziddwamu kati awo simanyi kyayagala kumuddamu naye message giwulidde Mulangira. Nedda tumwebazizzaako ku nsonga eyo naye obubaka bwe buli direct tebuliko kugamba nti waliwo okubuuza ekyokuddeka tuze tukiboogerako tubagambye atayina tasobola kukuma nku afune ki sigiri kiri direct. Nampala Malayika ka Arnold kamalizeyo neno comment teno osomaawo. Mulangira nakuloose ng'ofuukamidde awantu naye ng'oyogera ne bajjajjaabo ng'owaabira abantu amanya kangaleke naye nga bakama abo basekerera abamu ku bakulu mu ggwanga wabula nange ekirooto kyansusseeko kubanga nakutunuulidde ng'ate we wabaddewo abaami nga batwetoolodde. Era babasekerera kyonga jjajja ngamba mukama wange ngamba tomegga n'okola ki babasekerera bo bapulaninga byabwe ne bajja gyefe bakola ki bapulaninga byabwe. Ampisewo ekibuzo kya mwannyinaze yakimpa ku Lwakuna. Mulangira bwe kiva ku ky'omuntu okuloota nga ate mu kirooto omwo yeebase mu kirooto naye oba kireete ntya mwannyinaze bambi yandeegayirira n'oloota naye n'oloota nga weebase no mu kirooto Mulangira bambi kirina amakulu gonna olaika omuntu okwebakira mu kirooto afune esaati enzirugavu ajambale nga agisulemu baba sobola agula ekkanzu enzirugavu ng'ey'Ekiyisiraamu ajambale nga asulemu kumala bbanga ki bw'ajambala n'agisulemu kasita abeera nga tagisobya kusobya kwekuliwa okwebaka ekkanzu agenda gigula nga ya nsonga naye atayinza okumala ate neyeebakirawo n'omukyalo lwanaayebaka n'omukyalo tegyebakamu ne waba kati kojja omenye kojja ebintu byebyo kati ne waba abadde asobola okugamba nti kati ngenda kusula mu kanzu yange enkeera n'agijja munama nti olunaku lwajjo
nga ku Lwokuna nabadde n'omuntu wange sijja gikwatako abaina gikwatako nga wayisewo ennaku ndowooza 3. Okay. Ndozo baka butuusa bulungi. Obaka banaye kasijja kwogera linnya naye ze kutumidde abazukulu ba Kidimbo tobakwateko. Mukulu wange nkutumidde kaawe ensonga yetuusa bulungi. Ono agambye nafunye obubaka nga bangamba nti olusozi Ggango luliko omusambo ogutamanyiddwa kyokka nze ne Ggango simanyiiyo nsaba Mulangira antangaazeemu. Ensonga za jjajjaffe Kaweeke Ggango mpanvu nnyo kubanga n'embuga ze bwe zaabeeranga e Lubowa eza jjajjaffe Kikwabanga eza Ssematimba awaabeeranga embuga ya jjajjaffe ani Kikwabanga ono omuvubuka ono w'Emmengo yatundawo kati ebintu ebyo biwanvu nnyo naye ng'obubaka bwebwo ate banamumanya matya omusamba banagumanya batya nga tegulina bugutudde. Eddakiika zigenda kubeera 35 ndowooza kangende mu kika ky'Enkerebwe. Comments tujja ziddira. Mumbejja tusememu comment z'abantu mwezi eddakiika. Ekika tukireke. Kale nedda okuteesa kw'abantu be basala ninze mbadde ndiza kijja twala dakiika nga 10 tukomewo mu comment zaabwe. Kale antu abasuubiza ate n'eddakiika olwo eddakiika zizi batugyeko kisome munazibawo ezo kojja yali mu byuma kojja wange mwagalanya danze mpobu kojja ekitiibwa ne programu y'abantu wamma batulaba mu mpolerezeeko alternative programu y'abantu kano sika kutundika ka YouTube eno TV namba kati mbadde nsaba eddakiika princess tugende mu kika abantu twawe eddakiika tusome comment z'abantu kale obatali na fere kusobola kubeerawo kikirikisi kino nno ebeera mmese etera okuzimba mu matooke naye njagala okusooka okubeetondera muno mulimu amannya gesigenda kupronouncing bulungi so bw'oba owulidde erinnya nga liryo kale oba nga lya mwannyoko nga sirisomye bulungi naye toleeta busungu nze siri wa kika ky'Enkerebwe n'amannya agamu n'akasooka oggawulira Richard K. Mukongo mutubangemu dakiika 2 sebo TV bano obudde bwayo mukulu mukose TV y'abantu kituufu tete TV yabisolo mukulu mukose mulimu amannya g'empulya mu mbejja nsonyiwa kiryanga bwolaba juzi kye nabagamba ku bantu ama bakometinga ningamba nze nagomba nnyo muli princess negomba ekintu ekyo mukama Katonda bajjajjange tebakimpa oli akola kwambe tunogana nesingana ngembadde musirungu ono oba nange badde nenyumiriza mu busiru wange nife twegomba okube kyagaana nga gwe buli kyoleeta eri abantu nyolinayo tamaze nakufumiitiriza ko program ebeera sawa mmeka naye nalaba yakantu katono nnyo kalandukirako n'ateebaza n'abantu bakeera nkya kati nga ffe kubanga abantu bangi bw'oba onozzaawo obwakabaka bw'oba onozzaawo okutereeza Obuganda olina kukola kye tukola sooka oddeyo abaana gino gye muyita emiti emito bano bama nti guno bo tebamanyi kyakukola tebalina bakabaka babawabula si batuufu kubeerawo bakoze ki we batudde omulimu ne bagwa abavubuka abato mu kiseera kino betubalira mu Ludo mu Zaala mu Puulu emibira bye bakola kutandika kubasaŋŋana beewasa ab'envubu ndowooza mutuyambe ku kintu ekyo ab'envubu ndowooza munoonye ndi waabeene mutuyambe ne ku kintu ekyo mwe mulina okumalawo ensonga eyo ab'envubu n'ekirungi nti ndi waabeene mu lubuga waffe oyo embeera ezo ajja kubakola ki azibategeeza ab'envubu beewasaŋŋanamu nze tejaliwo wano ewaffe era ab'envubu be balina okumalawo ki ensonga eyo ng'ovudde ku basaava baffe abamalawo ensonga y'akasiigu naye n'ensonga y'abasajja okwewasaamu okuwasaŋŋana musajja ku musajja mukyala byonna tubaga nti mu myaka 10 n'emeka bijja kuba biweddeyo ayagala agenda abiriirewa ebweru w'eggwanga naye ffe tetugenda bimalawo n'amateeka tetugenda bimalawo na mmundu n'abatuzinyizza akajiri tetugenda kugamba nti mufulume bajja kugenda bokka kuba buli mbuzi egenda kudda ku ki ku nkondo yayo nti gw'oli muki ndi mu Tanzania mwene ensi yammwe ki gw'oli muki ndi mu Kenya mwene ensi yammwe ki gw'oli muki ndi mu Nyarwanda mwene ensi yammwe ki naffe tusigaze bano abanatutegeera abajja mu 1926 abo bategeera n'ennono yaffe ne beetuma n'amanya gaffe ana abo tugenda bajjamu ekyo tufuula ab'enkwe nga beebe enkwe be batusiiga be bajja ne agagayisa gaabwe agabi
ensonga eno gye tubaddeko mu mbejja mbadde nsaba ne kale tugende mu nsonga eyo tujja kuddayo gye tubadde. Weebale nnyo. Ekika ky'enkerebwe akabbiro kikirikisi mbagambye yebeera mmese etera okuzimba mu matooke. Faba kuliddeko mu byalo nati abamu amatooke mugalaba Kampala. Ogenda okuyunja ettooke, ogenda okulaba emmese ng'efubutuka. Kyekyo kye bayita ekikirikisi mbadde simanyi nti ate nayo erinnya ate nze okumanya nga mama wange yali yanimba. Yakulima mama talimba ku maawo towayiriza tugende mu maaso Tugende mu va ku maaso. mama talimba yawula ekinyirikisi ku kino mu mbejja kyava okwogera mukulu mugasa ebyoluganda bireke kireke mama toddamu okugamba mama talimba mama muzadde takola ki muzadde tasobya kyova olaba nga ffe abaana mama ffe kyetukoppa ku bamaama baffe neeyisa ne buli muze omubi bubbi butemu tugikupa ku bataata ne mama tumuggyako neeyisa kati mama wange munange azaala abalungi ne mama wange ono abadde abawayiriza ne bamama emize gyonna emibi mugita jiini ejiini tugijja ku bataata ne mama tumuggyako neeyisa omwana oyo yeeyisa bulungi yeeyisa nga maama we omwana oyo neeyisa yona yona embi ya nnyina naye omuze omubi gonna we taata we yayina omuze mama nsonyiwe yona gy'oli mbadde okuwayiriza tugende mu maaso weetonze tugende mu maaso Jjajja w'ekika ky'enkerebwe ye Kidimbo, omukulu wakyo wa kasoli ayitibwa Kidimbo. Obutaka bwa Kidimbo obukulu buli bwanja mu Ssingo. Ab'enkerebwe mu Buganda bajjamu ne Kabaka Kimera. Sendyonna mutabani wa Kidimbo. Sendyonna mutabani wa Kidimbo ye yajja ne Kimera okuva e Bunyolo. Sendyonna yali muganzi nnyo ku Kabaka Kimera nga bakyali mu Bunyolo. Kimera bwe yamala okulya Obuganda n'awa mukwano gwe Omutala Mpakabula oguli mu Busiro okumpi ne Ganda. Amasiga agatuuka ku Kidimbo. Asooka yebbanga enennyodde mu Ssingo, owokubiri ye Ssemugabi e Kabunza mu Kyaddondo, owokusatu ye Matumpagwa e Bwaba mu Ssingo, owokuna ye Sendyonna Empakabula mu Busiro, ate owokutaano ye Mikra enakyerira sorry mbadde nsonye mu Luzungu omukulu Sebadduka Ronald yasaba osoma amannya ago amannya zakasome nga jase muwabulemu ono mumbejja olwo ekigambo kyolaba neera mu mwakiganda waza katugende Mikra okay Mikira naye enakyerira mu Ssingo. Emirimu gy'Ab'enkerebwe ku Kabaka. Kidimba ebwanja ye yawa Kimera Engalabi Ttimba gye yajja nayo okulya Obuganda. Kidimbo yalina engalabi ze bbiri nga zombi zatemebwa ku muti gumu. Ku ngalabi ezo Kidimbo kwe yatoolemu n'aggiwa Winyi Kabaka w'e Bunyolo. Kidimbo engalabi gye yagaba yagiwa mutabani wa Sendyonna okugitwala eri Kabaka Winyi. Kabaka bwe yamala okufuna engalabi n'awa Sendyonna ekyalo Bwaba okubeeramu. Mu kyalo Bwaba Sendyonna mwe yasinziira okukwanagana ne Kimera. Kimera yali muyizi nnyo. Bwe yamala okukwana Sendyonna n'amuwanga amaliba g'ensolo ze yattanga okugawala. Waayita ekiseera kitono Kimera n'amanya nti engalabi evugira mu lubiri ewa Winyi yava wa taata wa mukwano gwe. Lwali lumu Sendyonna n'atwala mukwano gwe wa kitaawe Kidimbo ebwanja. Bwe baatuuka ebwanja baasanga Kidimbo ne mikwano gye bali mu kunywa mwenge nga banywa ng'engalabi bwevuga. Kimera ne munne bwe baamala okunywa ku mwenge, Kimera n'asaba engalabi gye baali banywerako omwenge. Kidimbo bwe yalaba nga munne wa mutabanyi we engalabi agyagala nnyo teyagiruyisa n'agimuwa. Engalabi eyo
engalabi eyo yeeyo kimera gye yajja nayo okulya Obuganda nakaakano weeri omutaka kimoomera emmanze omutaka kimoomera emmanze yagikuuma ttimba ekubibwa wamu ne mujaguzo kawulugumo ne namanyonyi ku ngalabi ttimba Abaganda kwe bajja olugero olugamba nti ezitema okumu zaawukanya emibala kubanga newankubadde engalabi yawenyi neya kimera zaatemwa mu mutego naye kimera bwe yamala okuva e Bunyolo engalabi ye yavuganga bulala neyawenyi nevuga bulala ekibira engalabi ezo mwe zaatemwanga bakiyita Kataba naye oluvannyuma baakyusa erinnya lyakyo ne bakituuma Zaatemwa. Edda ekibira ekyo bakikuumanga nnyo nga batya nti si kulwa ng'Omulangira omukulu agendayo n'atemayo engoma ne yeefuula kabaka. Okutuuka mu Buganda nga Sendyonna nange kale kisome bw'otyo nga kiri Sendyonna abalabi baffe bakitegeera yes bazzukulu ba Kidimbo bonna bakitegeera yajja ng'awala maliba g'ensolo kimera ze yattanga nga batuuse mu Buganda ekikondo kweyawalanya amaliba nga batuuse mu Buganda ekikondo okwalirangako amaliba Sendyonna yakikuba mu Mutala Kapeeka mu kifo we yasimba ekikondo naleero bayitawo Kawalira. Ssekabaka Kamanya ye yajjuluza ab'Enkerebwe ekikondo ky'amaliba okukijja ku Mutala Kapeeka ng'aguwadde Namasolo we Nansikombi okusuulamu oluyina. Sendyonna ekikondo bwe yakijja e Kapeeka n'akiiza ku Mpakabula. Ssekabaka Ssuuna owookubiri ye yajja kuba Enkerebwe omulimu gw'obuwazi bw'amaliba n'aguwa Kiyini ow'Emmamba. Ab'Enkerebwe be baalasizangako ennyumba ya Nanzigu eyayitibwanga Katalamu. Gano ge mannya agatuumwa mu kika ky'Enkerebwe ano ogwo omulimu nkuwadde gasome. Nga tonnaba okusoma amannya ago abatulaamu n'abalabi baffe ensonga y'ekika ky'Enkerebwe mu Mbejja mbadde nsaba ojja kuddamu ekika ekyo okisome nga ffenna tusirise ne bannensonga ya bannaffe ab'Ekkooki naye tugenda giddamu tugisome abantu bawulirize ensonga eno nnene nnyo ku ngoma zaffe zino zetukola ki mulimu ebika ebimu mulimu ensonga ezimu nga z'amaanyi nnyo era nga za mpusike nnyo mu Bwakabaka singa bubeera weebuli. Nja kusaba ekika ekyo abalabi baffe banaatuwa komenti oba kyensabye kinakkirizibwa tuddemu tusome. Omwana wattu Guludene ajja tuyamba engeri gy'anaatambuzaamu obutambi buno ate n'ekintu ekyo ebintu ebyo biwe siddi nga yaabyo mu Mbejja nga banaaba bisomye abantu batwale siddi eyo. Engoma zino nkulu nnyo ssebo mu Mbejja naye n'olaba omuntu n'akomeetinga n'atasiima na kintu nga kino kwaga oyogedde ku muntu gw'ayagala n'awandika ebitategeerekeka naye n'atagamba nti yesu wadde oyogedde ku gwe saagala naye atuzizzayo okumanya ebika byaffe. Bangi bazzukulu bajjajjaffe Kidimbo omutaka oyo abatamanyi ensonga zino. Twambagamba nti abavubuka gye muli n'abasajja abatuludde mu myaka muddeeyoko mu bika bane muddeeyo mu butaka bwammwe mwongere okumanya okusinga kwekyo tukola ki nga bwennagenda nti bingi tubirekayo jako bwe tuli batukkiriziddwa batusingako tujja kuvaayo abamu ebika bajja kunyiiga nga tubalambikidde ensonga zebabadde tamanyi abamu ziyinza obbanyiza abamu ziyinza obbeewuunyiza. Naye tubasaba abalabi baffe nammwe abatatwagala musiimeeko muleke ate kusiriwala nnyo bwe mutyo nemujja nga muwutaala n'otasiima muntu ekintu awaayo obudde n'awandiika akituuse kuba tasobodde kukola ki ate nga kyawukana n'ekiri ku Google ffe kye tukuwadde naye n'otasiima na kantu ako obula gwe n'ovaayo n'otuwutalirako ezo empuuta ezitambula ekiro genda mu mannya. Mulangira nga sana mu mannya seba tabeddira ki
Simanyi. Soma amanya. Kwamba denjaga utota tusoma mweze link. Kwa kukikache. Etakoya abantu betu mamanya mala. Ate jotegere nti ne wali wenyine ngowera abantu abameka. Emenga umvubuko yaweza abamaje ng'enkumi meka. Kwa mutabanyi wawaso mukwano gwe. Mumuja kule abantu gundi bamukutte gundi bamutugunyiza. Ninga atalagira aliwa. Nga mu security yona yamwe ya Uganda. Aweza ngaba serikali mmeka buli department bonawo bagatta. Kati alagira kati ujja kwewunya nti onavudde semeyi edyaki avumi akoze eki neri erinnya lyo limuswaza erinnya limuswaza kubanga omuyimbi omukulu Sebatta Lord Fred enyimba ze ziwulirize yayimba olimba lw'oggwanga mujje duwulirize kati gwovayo nga danyera gwe Sebatta oba oswaza oli mukulu Sebatta batuweeyo ku kayimba erinnya aswadde nnyo alisi bali gamenti lwa bushiza Soma amanya mukulu amanya gano ge amanya agatuuma mu kika ky'Enkerebwe. Abalenzi benyo soka nabo tulina Sejjona nawe era Sejjona baboni yawandika Sejjona kale kitwale bwota mombe gye yakugambye nti bannaffe ab'Enkerebwe kasabo baba bakimanyi bweriri bwemba ndi program sinze bubi oterezaamu gwe muli oba omanyi we baliyita Sekuwanda oba Sekuwanda netuba ne Semugabi netuba Semitala abakyayita Mujunga Sembogo Banga Mulumba Kasansula Serugera Semukaya Mutweruka Matumpagwa Lubanga Mawaji ne Kirimwa oba Kirima ne Matumpagwa baberayo owengenga olininya lya Matumpagwa nonya mukulu mukosi bwoba gwe Matumpagwa jangu mu inbox yange kuza tuli kuki kati tuli kuwala ngamba kikachi ab'Enkerebwe nga gwe Matumpagwa mu nsi ngenze nga tewengeye nga gwe matu ne mu bikaire erinnya biri mu bikabinyi kubanga sirinya lya buli ya mmere lina gye liva abawala ne tuba ne Nandyona ne tuba Namuwanda Namugabi Namitala Nakayita Nakatemwa Zatemwa Nakyazze Ziribagwa Nattabi Nabiruka Nawaji Nakabba Nakomo ne Mbatunuulire nainako obbi wange mupi wano bamwitanga bakyayita obwaji oli mulamu gwe the alternative yali obbi wange oyo naye amajala yeyongerayo kwa sasola kola bibuzo bintu ala mupito omubala gw'ab'Enkerebwe anodi ogugamba nti Nkerebwe nkulu esima ng'eggalira kale bannaffe ndowooza mumbejja tugende mu komenti z'abantu emirimu gy'abenvuma tunagisoma programu yaffe ekola ki eddako natandika mu komenti awo then tulabe sebo mukulu producer ojja tuwaayo obudde Omulangira nina ekibuuzo erinnya lyange nze Kaziwe Vincent ery'Ekika ekibuuzo lwaki omuntu eyalabikira Kabuye lwaki talabikiramu pulezidenti waffe Kyagulanyi agende mu Bayibuli asome Bayibuli ndowooza etugamba nti Katonda Mukama Katonda bw'aba anaakuggyako obukulembeze akakanyaza omutima gwo n'aziba naki n'amatuugo. Badde noonya komenti y'omukyala Joya Nakayita yagimpereza nga twakamaliza programu eri ndowooza muzeemu Bayibuli okimanyi kiwanvuye
Katonda abaana akujjako ki? Abaana anakujjako amaanyi. Obukulembeze bwendowooza. Batuyambeko abamanyi Bayibuli akakanyaza omutima gwo naziba n'amatuugo. Ndowooza nobeera nga tokyawulira oba nga tokyakola ki. Anti sebatakkiriza mu Bayibuli tubuulire. Sebatamuleke. Kale anagambye God is love ajja tuyamba ku ne mumbejja kayiso asobola tuyamba mumbejja nakagwa Dorothy ne tuya banja basobola tuyamba ku nsonga eyo akantu ako mu Bayibuli. Ronald Muhinda agambye Kalangala was a failure of intelligence. In any struggle, intelligence is very key. Onagamba nti okulemerwa kwa Kyagulanyi mu Kalangala intelligence yali nfu. Ate nga struggle efira mu intelligence awo. Mukyala Julia Nakaita agamba nkulamusizaako nnyo nnyabo. Nsaba ongambire Omulangira nti mpitibwa Nakaita yeddira envubu. Era nsaba kwogerako naye ku nsonga z'envubu ku ttaka lyabwe eritundibwa. N'ekirala yagambye nti omusomesa we eyamusomesa P1 yali ayitibwa Kaita. Bw'abanga yali Robert Kaita nti oyo mwanyinaze naye bw'aba teyali oyo osanga ndowooza yoyo ne nakayana nnyo naye history wa musomesa ngoyo Kaita kasito otulaba yali abulamu twakayananga ate nanyimiriza mu musana nangamba nkwata amayinja bwendi ninga kyemugamba kye kituufu namugamba teacher abawandika balimba abantu ekintu ekyo si bwe kyali kati yengo okunsasula antwala mu musana naye ekyo kuntwala mu musana nankwasa amayinja simunyiigira naye yankuba nnyo nga amaze president w'enkya naye bukyanga ngamba sibeera nkuyadde wa erosi kati yankubiranga ki kati kasitago mwanyina kwoli nenge ensonga z'envubu andowooza ensonga z'envubu bannaye munansonyiwa mwenze njogera sitya waliwo bangi kubasiraba ng'ekika kiina bali babiri abataka ekyo nakyo nsobi mu kika ky'envubu ate ensonga munoonye ndi wabeene envubu mulabe omukulu ayitibwa Lugoloobe abatuuse wandi wabeene nze muyise ndi wabeene nenga nalongo oyo mumumanyi ndowooza ab'envubu temumuteekako mpalana abamuloga mulekeraawo n'abamulwanyisa bwe muba munaatereeza nga mwaga kutereeza ensonga z'envubu temulwanyisa nalongo ndi wabeene erinnya eddala kozi yaani zamanyira ndi wabeene eryo likulu nnyo mu nsonga ndyerabidde Mulanga eriyampereza faida soko maliza. Waliwo ne yangamba nyamba ombulizeko Mulangira erinnya ngenda dyesigaliza. Visa yange eruddewo olowooza nnyinza kukola ki? Agendedde mu inbox naye ensonga ezo sizimanyi nnyo naye bw'ono ogenza mu inbox ya Mumbejja nja kukubuulirako ky'onootandikirako okutegeera naye nategeka emmwanyi 8 naye si osiga ntono bwe mubuulira ekyokola mumujja kujja bangi abagala visa nedda temujja kukola ki ensonga y'envubu mbaddamu munoonye omukulu Lugoloobi ajja batuusaako nalongo ndi wabeene erinnya ddala mulimanyi mu ab'envubu wadde mukyala mumulaba nti mukyala ne temumuyiza mu maaso temugenda kutereeza nsonga zammwe nga si yabakulembedde ekyo mbabuulira amazima ab'envubu yonna gye muli ate n'abamuloga mulekeraawo n'abamulwanyisa kuba kyo ekizibu ekiri eyo onaga nti abasinga otulwanyisa abali Mmengo ninga ate ensonga zeyogerako beyita Baganda ate balaga nti zibakwatako ninga ate balwanisa ki kale mulekeraawo mulwanyisa ab'envubu musobole okutereeza ensonga zammwe n'ensonga mbazitereeza ekika kye kiina abataka ababiri naye nga mulekeraawo okutegeeza abantu mwena abajja mu inbox yange nompandiikira message empanvu bweti mu Luganda olufu bannaye njaga nkusaba recording ka voice note kijja kunyanyingulira nnyo naate era nenkugamba munnange recording a voice note eno message mpanvu ng'atoosa bangi weerezo Mulangira tagenda gisoma recording a voice note ejja kunyanguyiriza ate sekino ninga dakika 2 ate n'ongamba nze mbize mu voice note mbiweereza siina simu mazima ddala kuba program olugwana mu binteera kuba nze siina simu
muleke gamba nti voice atuweze byo tukusomere Mulangira asoma bwati no sobola kikata kiwandiko kiwanvu bwe kitine kugamba recording mu voice note ate no ngamba nti nze nkuyambe byo wandisa ate mbi recording mu ddoboozi lyange nange ndi muntu bannange sirina simu naye muwuliziganye n'abantu baffe bano abatwetoolodde sabu oba olabanga oluganda lujja kusumbuwa okuwandiika gwe recording a voice note ng'oyogera oba wandika mu luzungu nasoma bannange mukyala nakayita abo oba okooye munnange owulira namwe bibatamira mubekooye ebyenvubu nga mulaba ettaka liggwawo naye mbasuubiza era buli muntu yenna mbasuubize mumbejja nonsonyi okulemera nnyo ku nsonga y'envubu ab'envubu abo be bayina n'otunaaza nga kinti ebintu by'envubu binkwatako nnyo nnyo ate ndi waabeene Naalongo muntu waffe wa mu nju kati ensonga z'envubu enju etali ya Nakibinge yokka mukulu nnyo mu nsonga ez'omunju oba mukulu nnyo mu nsonga z'obwakabaka naye ate nga nze kyenjogera siwaayiriza abamulwanyisa mulekeraawo ekyo naye yazaalibwa nga kyali omanyi ngamba nti okumanyisa amazima kituzza ki naye buli amanyi nti wagula ku ttaka ly'envubu nga wagula ku lusozi oluyitibwa Mbazi genda ekubuza kuddiza sente zo ate nammwe abayina ebyapa bannannyini lusozi olwo tebamanyi byapa byammwe ebyo ebipada tebyatandika mu 1900 olusozi mwalusangawo mwabawooza simanyi waliwo kayita 1900 yatuwa ekyapa mumala budde muleke kwereetera kikuuno kubabanja bye mutagenda kusasula ne buli amanyi nti wagula ku lusozi lw'Embazi nkukakasa noonya yakuguza kubanga ne mwagala okuzimba kusima ebisitelaiti site temugenda bizimbako Katonda mulamu bakakasa waliwo yamume yampeereza message ku lusozi lw'Embazi nayo beembuliddeko wa naye kirungi bakuzeemu bagimpeereza bambi omukyala wamma yagambye asaba omunnyonnyoli yagulako ploti bambi bagulako n'emikwano gye anti mbagambye banoonye eyabaguza ettaka eryo ab'envubu mbagamba mbasaba bannange mbasaba mbawabulidde lwaki mbeesibako ne mu kyogero kyaffe abe balina okunaaza ffe ogwo mulimu gwabwe kati baagula mpewo kyebadde asinga okwagala banoonye yabaguza abaddize ssente ensi egenda kuddayo ku lubereberye nga bannannyini ensi tebagenda ojja gizimboga ekulema okwebakamu bangambye lubo ennyumba zisukana mu 10 kati bazifulumya abantu mujja gizimba ekuleme ogule poloti etugambye ddayo nonyi yakuguza kuddiza sente zo atuke yawoze tulina ekyapa bannannyini lusozi olwo jjajjaffe oyo nampewo n'abamwetoolodde bonna tebaagala kumanya kubanga egyo emisambo n'ekika ky'envubu ab'envubu oba jjajjawo ab'envubu agenda otuuka ku lusozi olwo abasange oba emisambo gyaliko nga gyenannyini lusozi olwo ne gibaaniriza ne mufuuka bazzukulu baagyo ne gitandika obbasakirira n'obbawa ebirungi kati musobola ate kubba ababaaniriza emisango oba emisambo tegimanyi bipalati byammwe bo baagala lusozi lwabwe kubanga kubaawummuliranga kubanga kyaitya kabaka musisi okuyuguumya ensi eno agiteekemu ensozi n'ebiwonvu bo badde muki mu nsozi badde mu ntobazi zaabwe ne mu migga babeeko n'emigga egyabwe nga gyabwe n'enzizi ezaabwe ninga tuzijjako amazzi ngaffe abalyaki twawabeerangawo ensi nga tusaa 8 tubuze tetukola ki tetugendekako lwaki eno ensi bagiteekamu ensozi batwawule ku bo kubanga oyo olubanga tonda kyetondeka yamanya bwe tuginyiiza gijja tukola obulabe ate nga jjajja tukulembera gitwaga ebiriwa n'ebitaliibwa ebitta n'ebitatta n'okubanga eddagala gye gyatulaganga eddagala erinaatuwonya kuba n'emiti yakola ki ye yagitonda kanaagala fe atutegekere we tulina okulimira we tulina okukolera ebintu byaffe jjo n'agiwa ebifo byagyo naye amalala amangi okuba mufunye ssente mwambuse ku nsozi zaabwe onaagamba naye kwe yakola ki kwe yagula ojja gizimba oleme okwebakamu ate nze bwe njogera ekintu kituukirira mujja kwe ab'envubu mugenda tandika okufuna ebizibu mpaka nga muyimiriza abakuba amayinja ago nze jjajja mmwe siri wanvubu naye ngaekika kyammwe nkiwa ekitiibwa kubanga tetusobola kunaazibwa mu kyogero kyaffe bwe batali ab'envubu be balina okugyawo bino ebyekisibo ebitaaliwo abakazi okwewasa n'abasajja okukola ki okwewasa ab'envubu ensonga zaabwe enkulu nnyo balinga bolaba ab'envuma songa kinyaga tuggumize emirimu gy'ab'envuma kati muve ku lusozi lw'Embazi nga kiddamu emirundi egi mukulugolo bizookuka n'ab'envubu wali ab'amaanyi bangi abeddira envubu olwo olusozi si lwammwe ne jjajjammwe yasangako ki
olusozi luno lusangibwawo luli mu Kyaggwe eyo kyenabagamba nti n'empewuze oli nyama neze muleka ekintu kimu era Mukama Katonda asasire bassebataabo gwe seba tolinagamba nti n'abalongo b'ebika byammwe oba ebika konfe tetugwa mu bika ebyo babajjeeko ajaga ne babakasuka kasasiro olinagamba nti n'empewuze ebika byammwe zizaali badde zibalera zibasakirira nga obazisangawo nga mutuwa ku busozi obwo oba mu butaka bwammwe mwazisangawo ezimu mwajja nazo bazisiba era nga gwe kyajja ku mukutu n'otuleekaanira Mulangira eri yampeza ekibuuzo nga ngamba nti bamukwasa abalongo naye kati yaali mu mawanga wali tasobola kukuma byoto ng'agamba nti akola atya okusobola okuba nga asembeera abalongo abo because abali eno tebasobola bikwasaganya ate egyali tebamuli kumpi kati nga yeebuuza kikyasobola okukola ali mu nsi ki ali Bungereza ali singa badde ali anoonye eki singa badde Kenya ne mugambye afune bakayita kagogo ebyetaagisa byonna okubasemberera oba kubasemberera ate biri wano oba biri mu nsinga erimu ebitooke bw'anaabage nti ekitooke asobola okufuna akagogo k'ekitooke asobola okufuna evvu kale yeddira kyoba nali badde mugamba noonye ndi wa beene ebungereza yakusobola omuwabula kuba gye ekyakimanyi era wanaaba afunye ekitooke ate oli naalo ng'asobola Vincent wa Bobby agamba Mumbejja kino ekibuuzo kigendawo lwaki tuteerawo WhatsApp group weeri munange naye era ababuuza sometimes ebibuuzo ebimu n'olaba tetubisoma biba byayiseeko eri ng'abaana babizeemu dda so WhatsApp group eyo weeri kuba nti obuzi bwayo nti ku nsonga ya ggwanga mujje so yensonga kyolaba si buli muntu nti agirimu Mr. Mukosi bw'oba tonnaba kitegeeza bansoniddeko katono ggwanga mujje tiimu ndowooza bajja kukwatagana the alternative enteekateeka bagiina mu myezi 2 okuteekawo omukutu ogunaabeerako ensonga zino zonna wadde gwo gunaabeera ku Google naye ndowooza baagala nnyo kino kibeereyo ndowooza munakkiriziganya nabo kubeera ggwanga mujje mu mwagitandikawo era mu mugirimu Richard K. Mukunga agamba King Charles bamukubye amagi ne bamulangira bajjajjaabe okuyiwawo omusaayi okwegaggawaza ekyo mulangira akyogerako ki bwetabeera entaanya ettamenvu gubeera omwaka gumu bakola emikolo ddala gyemutuuliza ayinza okufiira awo wakati bwetabeera esibage nti agenda kufa omulimu omunkooti nga mulimu nagamba nze nabikooli emyezi 2 temunkooti nga bwetabeera entaanya gyogamba nti ettamenvu guno omwaka guyitawo nza bamutuuze mu butongole ayinza okufiira awo wakati Bungereza mbaddamu tegenda kutereera nga bakyalina empalana kwoli omwana. Kyambadde Roger agamba mukulu Mukosi nakuweereza ekirooto kyange naye sinakyo. Mukulu Mukosi ensonga eno ne bannayuganda aboogera n'abazungu abali e Bungereza babira babuuliza mwine emirimu nnyingi mukola n'abazungu. Bungereza tesobola kuddamu kutereera nga bakyayigganya omwana oli. Oyo Omulangira oyo. Awo n'agamba Mulangira nkulamusizaako nnyo mbadde nsaba programu eno lwaki tetugiteekawo olw'eggulo. Oba ku ssaawa nga 6 ez'omutuntu kubanga tusumbuyibwa nnyo obudde bw'okumakya buno oluusi tusanga mwina kusaba maligimiti ya alternative teesa buteesa kyekamudde mutandika okumanya nti butandika eri abakawongeza bajja okugamba fatako nsiba tukola tulaba ku makya advantage weri nti eri ku YouTube ogisangayo so ekyobudde tukijasobola kukimanaginga because eri abakawongezi nga bakola kawongezi nebaka ku makya neba bakola emisana so ekyo kyobudde amazima kiba kizibu okusasa omukulu Charles tumuzeemu ya kati yatunule maama we bamukuba ku magi bayana nga buyayanyi naye ekintu kiyakola n'ogaana okubuuza omuddugavu oyo musajja yawemukira ddala kambabuulire naye ngamba kusibagambye nti naye mbagaye bwetaabeera entaanya etame oyo ajja kufa mangu omukulu Ntambaza agamba nze neesiimye olwafa olusozi lusangibwa mu mazzi wakati neyagezaako okulutunda yafa tewali muzannyo olusozi olwo alowooza bano abanga bano olw'ebuvuma lwo teruli ku mazzi wabula mwongere okukuuma ne bannaffe abakyalina ettaka nga liwera eri ebika mwongere okunyweza
obutaka bwammwe kyekitulaga wa gye tukola ki wa gye tuva nekino kye tubasomesa ffe tubaddizayo ddala okusinga ku mikutu emirala tukuzzayo n'otegeera nti neddira Nkerebwe sigenda kuddamu kulonda erya linnya kantume erinnya lino ate ogambye tugenda kuddamu kusoma anti njagadde okulaga abantu ffe kyetutuusa ku bantu kannamu abatuvuma abatuwemula musiimeeko ku nsonga ezo ezimu abamu saali bayise namputa naye tukooye omuntu okoowa omala obudde bungi waliwo ne batavuma naye nga tasaba batuusaako ki nsonga bweti neesiimako omuntu azzaayo omuganda ategeere obuvvu bwe ategeere obutaka bwe aye nesikomako ekyo nebaga muddeeyokko naye nga mugende nga mwetisa abataka abo babasalako bingi tekyayamba nti bakola ki namwe abataka musituke mugende ebbanda mulabe ku muntu wammwe mulinda ki sinawe leo nakulembedde kisinde nsaba osiibule kuba tulabye olunaku lwaleero bwe mbasiibula siddira ddala ojja kudda basiibula olwaleero mbebazizza abalabi baffe mwenna okubeerako okumukutu mumbeja bannange bannaffe abaggwanga mugye tiimu nekyo njakyandiza kimwasazeewo nebaza omumbejja Dorothy nakagwa ekiteeso kyewaleese ekyo nsaba mukwataganiza alternative alternative namwe mbasaba Omulangira w'ekibula namukkirize abantu baffe abagenda oteekako okutandikawo ogwo omukutu mubawe ku ebyo bibasaanye okulaga abantu ku bwino waffe omukulu mukosa ayinza okulemera obutambi bwe tomanya ate nga ne mu mwaka nga gumu TV gye tugenda ekyusa erinnya erebeere ng'ebeerako ebintu bino okuddamu okuyigiriza abantu baffe kale mwenna mbeebazizza nnyo mwebale kubeerako maama wange azaala abalungi mukwano nkulamusizzaako nnyo era nenkwebaza omanyi kwoli naawe maama wange nabulo eyajja n'obulo bwe naawe n'otubonyabonyeza sayidi kuba mwali mukka n'obulo olusozi lumwakkirako nalwo baalutunda ono mutebi atunze kale kambajulize namya gwanga mujje nga fade tanango ba wano ya MTN eri 0783 04 77 85 0783 04 7785 ya Airtel eri 0702 kenda 0702 9076 banga mujje kyolina iseze namba producer toseka abantu mubalyamu olukwe edakika ze bakyazirina kakati njagala okulamusa ku mama ndashika twafidwa 10 ziweze 10 mama wange nalonga nzala nkulamusizaako mukwano kansobera nti ate mukama katonda akyakukumye era oli bulungi tata wange Haji Kasimu naye nkwagala nnyo njagala okulamusa kojja wange kojja Frank mubiro Frank kwagala nnyo nange nawe nkulamusizaako bannyinaze ne baganda bange mwenna nammwe mbalamusizaako omukoze ne mukulu Arnold Mukose ate kato tumusiime yatudde ku kamera byonna byonna ebifaananyi ango zolabye zibadde za kato ate kojja w'omukulu Nakibinge Kimbugwe Jeremiah Muchibi yabadde mukono kojja tayagaliza abantu baffe balungi okuva wali gye twatandikidde yadde batugyeyo era ne tukomawo naffe tetuli bangu era nja kubasaba oba okubeebaza timwebale kubeera bagumiikiriza era ne tukomawo abaana bengo balulwanye mwebale nnyo mwebalire ddala abakomenti nze ababuuziza ebibuuzo gwalina ekibuuzo kyo kyonna mu inbox yange nze nsaba nnyo naddala mwe abankubira amasimu tuukira ku nsonga mugenda ne mulopambo ndi luddu lwakuba mwetooloola nze njagala n'onkubira essimu kino njagala kiterebwe kine bw'ojja mu inbox yange tuukira ku nsonga olina abakwana leka mumbejja bamukwade kiyitirira omanyi eriyo omuntu abade straight nakotoza oli bize naye akukwana naye nayita eri ntuuka ngambe naye oli bize wamaze nabagambirawo sinoonya mumbejja naye nawulira juzi nga abakono oli abagamba atanoonya mumuleke mumbejja atya kugira wano naye eri akuba essimu ali bize alina byakola nayita eri anti mbadde anti bannange bwoba okwana tujja ku nsonga akukkiriza bakugane ebyokwetola tujje mumbejja tugenda kugana abantu bakwana mu sibaganye mbagambye batuke ku nsonga kuba lwaki olwanirako mwannyoko
Lwaki bamulwisa abalabi bange ba YouTube bamikwano nammwe nja kubeebaza okutulaba mubeereeyo wamaze sinoonya nesigoba bangwana Friday ngenda kubijjayo ate mwebale nnyo mwebalire ddala Mulangira Mugabe atula nti ali awo mu